ekintu ekyangu abantu kye balima kumpi buli nnyumba ebeerako n'ettooke erigiyamba. So amatooke ga contributinga also almost bitundutundi 7 ku mmere y'amaka ne ssente omuntu ekintu ekyangu omuntu okuteeka enkota ku kkubo ku kadaala ku mmotoka ku kagaali kufunamu ssente. So buno obulwadde mu mwaka gwa 2021 Ministry erina program gyekola gye bayita pest surveillance nti kwekenneenya obulwadde n'obuwuka mu ggwanga ku birime. So we twali tukola surveillance twakizuula nti Arua eyo tufunyeyo obulwadde obupya ng'ogyeko banana wilt, waliyo sigatoka kayovu something like that, waliwo obupya. Kati obupya bwali bwazze bwonga bannaaye we bulumba olusuku ettooke wano teriteekako lyo lisitantinga ne litoniya ebikoola ne byekwata wamu kati bijjira wamu kumukumu naye nga byonna biwanvu bitonotono bwe biti kye bayita bunching nti bibeera wamu nga byekuŋŋaanyiza wamu endagala zeekwata katole. Exactly, bunching. So kati ne tukizuula nti buno obulwadde bwe bulumba ate buno bwanjawulo omu tebulinga bacterial wilt nti bannaaye olabye wali temako kirijjawo bo bwe bulumba olusuku busobola okutta olusuku bitundutundu 9 ku 100. Tegeeza busobola kujjawo olusuku lwonna mu seasons 2 nti guno omwaka nga bwe twatandise season eno egenda kuggwako by December season ey'okubiri egwako nga tokyalinawo olusuku. Tukolaba ministry kusitukiramu mangu era twatandikiramu ezo areas we twava Arua era twabuzuula eno Kasese. Ogenda nosanga nti eyo layini ya Congo era bw'otunono mu East Africa already it is Uganda and Tanzania buno obulwadde bwe bwatulumba ekitegeeza butulumba kuva ku gundi eyo emu. So tusuubira nti engeri gonja gyava omungi n'abantu bordering communities tulina ba refugees bangi abava e Congo. So buno obulwadde bwava ku side eyo okulaba nti buyingira eggwanga. So ne tugezaako okulaba nti tubulwanyisa obuta spreading mu growing regions kati nga Masaka kyoba olaba tuyingidde wano e Masaka. Ekyenaku surveillance gye twakoze omwezi oguwedde buno obulwadde yabuzudde mu Kampala ne Wakiso. So bannaaye abatuwuliriza mu Kampala waliyo ebitooke abantu balima mu kikomera bantu mu bikomera balina ebitooke. Nze nkugambye ettooke buli omu alinawo akataka alowooza nti kanteekewo ettooke wano at least nemba ninawo siteemu emu maati emu at least naye nja kuba nga ntemako buli luvannyuma lwa myezi. Nina omugagga wange yabeeranga gundi eyo side z'Eggabe yagamba nga I'm the only person who has a banana plantation in Kampala. Nekaine ebitooke nga 6. Exactly. Ekyo sebo. So tobola bavinse kati etandika esira okulaba nti tusomesa abantu era bana nga we tubasomesa we mubanga mulina we mumulabye tulina bano oyinza obutatuukako mangu era uno Haji Umar abeera wano e Masaka tulinawo abalimisa baffe banaye wolabira ekintu ekyefaananiza kye tugenda okwogerako kuba bukubi enduulu because si kirungi era n'emisomo wegiri omukulu agyatulambulula ddi tetugenda obeera e Masaka okusomesa abantu. Weewaawo tweyanziza mukulu John. Obulwadde buno mu lufuutifuuti baluyise banana bunch top disease. Mu Luganda twabufunidde erinnya omanyi tetuggwayo ffe Abaganda twezira kakubye tuba twakawadidde erinnya mu Luganda bwafunye erinnya tufaanana okuba nga tetunnakubatiza lyaffe lya wano olw'okuba nti nabo bwogeddwa bukyali bupya wabula nti kutegeera obubonero bwabwo n'enneeyisa yaabwo kijja kubeera kikulu eryatuwuliriza n'anabeera mu musomo okwongera okubutegeera mpola mpola tuligenda tububatiza. Kati omukulu ageze nayogera ku BBW oba gwe tuyita bacterial wilt. Kati obwo butwamala dde okububatiza erinnya eryaffe eryawano egganda ne tubuyita kibotoka kuba kati buluddewo tumaze okulaba enneeyisa yaabwo ngedde buyisaamu ebitooke kati twabutuuma erinnya naye ndowooza na buno saagala nti bubeerewo era saba bubeerewo naye okufuba kwange ne munnange n'omulala omulimu w'ettooke omwagazi w'ettooke tetunaakoma okufuba okulwanyisa
kiyinza okutuyambako obutabufunira linnya ne butabulwanyise ne busaasaana ne bwegirisiza wano tujja kuwalirizibwa munnange okubutongoza tubuwe erinnya naye nga okwagala kwaffe kwekulaba nga tubusindiikiriza nga tebunaba kwegirisiza wano funa linnya weewaawo ssebo so bwe buti bukyali twogere ku bulwadde bwennyini mukulu Emmanuel yagee nti endagala zijja zeekutta akatole ekitooke ne kiziŋŋama okuziŋŋama mukulu Emmanuel is the stunting kwe kuziŋŋama ne kiziŋŋama naye sooka olambululeko obulwadde buno bukola butya sajja bati omulimi oli abutegeerera eddala kakati njagala okutandikira mukulu Emmanuel watandikidde oba wayogedde ku kigambo ekikwatagana n'okuziŋŋama oba endagala okwekwata awamu tugamba okwekwata awamu ndowooza omuntu agezaako okukitegeera nti ekitooke mu nkola yaakyo lwe kireeta olulagala luno kitera okwewaawo ebbanga okuleeta olulala kuga ne lweyawula ne ziteefutika wamu ne ziteekuma wamu kati obulwadde buno akabonero ako nti endagala bwe zivaayo zijja ne zifaanana ng'ezijjidde okumu tezijjidde kumu naye tezeewa gaapu nti zeete ekitooke kyetaayo kikule kyesibira awo ne kikona endagala ne kizireeta naate era n'endagala bwe kizireeta tezifaanana ng'endagala mu mbeera eyaffe eya bulijjo kubanga akabonero akamu ku mbeera efaanana bwetyo nti olulagala luno bwe luvaayo lujja ne lufaanana nga olwagala okusongolerera oba ali olabyeko ku kambiyite endowooza ebikoola by'amalanga kubanga bw'otunuulira amalanga gaagala okufaanana mu ng'olulagala kikola kyako naye ate si lulagala era bw'okiraba osobola mangu okukyawula kino si kitooke ekyaffe ekyemmere kino kintu kirala kati amakoola gaagala okufaananamuko naye enjawulo nti byefutika byetuuma wamu so embeera efaanana bwetyo eyongera okutukakasa akalwadde kano so kitegeeza obubonero bwa njawulo sikali kamu obubonero bwa njawulo bw'otunuulira olulagala luno olwaffe olwa bulijjo n'ekitooke kino ekya bulijjo nti ojja n'otunuulira omuzingoonyo nga gwetadde bulungi gweyanjuluza olulagala lweyagala lugazi bulungi ne luno nkulaza engeri eyo gye lujjamu ne lusongolerera okitegedde ku mabbali kuno golulagala ate n'obukakanyavu ne zibeera nkakanyavu nnyo mu mbeera yazo efaananako bwetyo then nabuno obulinganga nagiyise misuwa mu Luganda nankaniza ezo zalibadde ezo eziva ku muzingoonyo guno ogwa wakati nazo ne zongera okweragira ddala so nga ate mu lulagala lwa bulijjo okujja ng'omaze kulutuukako olw'okuba lubeera lulamu lulinga omuntu omulamu nti emisiwa togiraba ku mubiri naye omulwadde olw'okuba aba aweddemu ebirungo otandika okulaba oluusi lw'obusiwa nga bukoze butya nga bwetimbye ku ngulu nomanya nti ono yalibamuki yaliba n'ekizibu n'olw'ensonga eyo nti embeera eyo ebeera era ng'omukulu bw'atugambye mukulu John nti kino kiziyiza n'ebitooke byaffe okuba nga tebikyasobola kubala kubanga kiziŋŋama ne kikona mu ngeri emu tuyinza okulowooza nti ye yalibadde ng'Ebola ow'ebitooke mu mbeera efaanana bwetyo nga kiba kikambwe okusaasaana kuli kutya okusaasaana kubanga nga mukulu Emmanuel bwagambye nti buli yesingatooka yekiwotokwa bwe bagamba nti kitooke kitemewo kitemeteme kiziike kaakati buno ekizibu kya buno erinnya nga bw'olyogedde nti banana bunch top disease kati endwadde zirina ebika ebyenjawulo tulina endwadde ezigwa mu luse oluyitibwa olwa virus ne tubeera n'endwadde ezigwa mu luse oluyitibwa olwa fango n'olwa bacteria ng'era endwadde z'abantu kati BBW oyo ali mu fango ali bacteria ate buno eno virus kati kyekisinga kukisinga okubweraliikiriza ennyo ampuliza nti atwogedde kati sika ekifaananyi ky'omwana ayabadde bakita kiddukano ekiddukano ne Ebola oba mukenenya kiba kale kirwadde kyabwe ky'abantu kirala ng'ogyeko Ebola mukenenya ebirwadde bingi kino ekibadde kifutawaanya juzi ekyatugazisaawo eggwanga covid ezo virus kati virus ezifaanana bwezityo kati n'obulwadde buno buli mu kika ekyo ekyaki ekya virus ensonga lwaki okweralikira kw'amaanyi kubanga togenda kubulaba okuleka okulaba obubonero naye ate ojja kugenda okulaba obubonero ng'obulwadde bwamaze dde okusenkenya kati wadde obuuza ku ntambula yaabwo bwe bulaba obuli awo nti engeri gye tutambuzamu kati omukulu agambye basooka kulabira mambuka eri bagenda okuddamu okwekanga nga buli kaseese bagenza okukebera wakiso Kampala nga bukoze butya butambudde butya okiraba ndowooza
tuyinza obutalowooza nti bugenda kubuuka mu bbanga naye mu bikozesebwa emmere eva kaseese kasese wavaayo gonja n'ebika by'amatooke ebirala ebyenjawulo ne bijja kati mu ebyo ebijja eri bwe bagenza okuyunja tebakalabye kajjidde mu kikulu